Ladies and gentlemen, good morning to us who are in Uganda, and I send greetings to all of our friends watching us from all over the world. I greet all of you and I congratulate all of you for having completed the year 2024. I know we have a few more hours to go, but Alhamdulillah, we are here, and I am hopeful that the Almighty will allow all of us cross over to 2025. It's been an eventful year. On our side, we remember with heavy, very heavy hearts our loved ones that have departed, more especially our Deputy President, my Deputy President, Mama Jolly Mujisha, who we lost this year. We continue to keep her in our thoughts, and many other comrades and family members that we lost. We pray for them. Mwambe kambuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye, era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu office esingayo okubeera eya waggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kye kitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military, okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ng'era nsi etebenkedde, oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa na dda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka, era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Tekyewunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati. Naye ekyo kyongera tulaga wawe tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti Omuganda agamba agambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni okwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa, atwongere zitwiti. Nti njogera ki ku ttemu ery'emmundu erigenda mu maaso mu Uganda. Ffenna tumanyi nti ku ssente eziteekebwa mu byokwerinda oba ezigamba eziteekebwa mu byokwerinda, byokwerinda bisinga okutwala ssente z'omusolo mu budget. Naye ekyennaku nti poliisi yava ku mulimu gw'erina okukola ogw'okukuuma bannansi n'ebyabwe n'egy'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango. Kati poliisi ezannya byabufuzi. Poliisi eringa armed wing eya NRM. Ensonga lwaki emisango mitono nnyo egyali ginoonyezebwako. Tewali in fact musango ogwa ttemu lya mmundu gwali gunoonyezeddwako ne gutuukirwa ku nfeete, kuviira ddala ku Bakaweesa, Bakigundu, Bakirumira n'abalala. Lwaki? Kubanga poliisi ya wano omulimu gwekola gwa kuzannya byabufuzi, si gwa kukola mulimu gwayo. Ate ebiseera bingi mwawulira Mwami Museveni nga baakatta Kaweesi bwe yagamba poliisi erimu kawuukumi. So kiteeberezebwa ti bennyini be beenyigiramu eryo ettemu kubanga be balina emmundu. In English, Sematemba Bwejire, you asked what I say about gun violence, but
like I said, gun violence, no gun violence case, no murder case, no shooting case has been investigated to a logical conclusion. Ever since the shootings of Chirumira, Kawesa and others. Why? Because our police has been reduced to playing politics other than doing its work. It's more like an armed wing or a coercive wing of the NRM. They do more politics than solving crime. And there's also a strong belief that because they are the people with guns, then they are the ones that are carrying out all this gun violence. Because every once in a while, those killed are linked to either criticizing the regime or being against the regime or disagreement with those that disagree with the regime. You've seen many people coming out to cry. You saw one of the regime supporters, Ham, coming out when he had a disagreement with Museveni's son-in-law. He came out and said, I know I might get shot anytime, and he pointed to Museveni's son-in-law that he would be responsible. Maybe that's what saved him. So there's more to look at in that angle. Oyongedde n'obuuza nti bbiri kuba mwaka gwa byabufuzi n'ogamba ntunulira ntya embeera era Museveni mwepikira. Embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga benyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi, nyina abantu b'enkulembera. Bwe mutenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu. Bwe mutabyenyigiramu temutandika kubuuza nti nga twafunye abakulembeze ababi abatasaana. Nze Museveni mwewulira nze ajja yajja oba ye oba ani. Anyway, nze wendi ku lw'Abannayuganda naye sinzeka, tekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba nga tusobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu. Nate nga bwe muba mulowooza nze njo bibakolera nange wendi nalo. Nti biwayi bya NUP byakutse ku NUP banaye temubakiriza kubalimba. Wali abo abamu abayagala okwesimbirawo ku kadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kadi zaffe kubanga twali tetubeesiga. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP temubakiriza balimbalimba. Abalala yes bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku tiketi ya NUP, naye bwe baatuuka eyo mwe Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononera emunda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era ne tugamba ensi amazima. So temubakiriza kubalimbalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP terimu biwayi, NUP eriemu, naye abo bwe twali tuteesiga, abo bwe twazuula nti baali bakolera mulabe, abo be baagula twavaayo ne tubabuulira amazima nti abo si bannaffe, era temubakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe, si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu era akabonero kaffe manvuuli. Temukkiriza abantu bonna bannakigwanyizi kubalimbalimba ti ba NUP, si ba NUP. Waliwo mbuziza. Baker asked that would I advise those comrades that refuse to plead guilty to the flimsy charges, do I advise them to plead guilty? No. I don't advise any prisoner to accept a crime they did not commit, because that would be a permanent mark, nasty mark on their record. But I understand those that plead guilty, because prison is not a comfortable place. Ambuzi oba
mpagira ababasigala mukomera abagaana okukkiriza ebisango-sango basobole batamba wagira abakiriza ebisango ebyo bye batazza nedda siwagira muntu yenna atazza musango kugukkiriza kuba oba weetaddeko maaka eno rizimu eyagala gwogiyambe wesseeko omusango babeerenga abatakwatira bwereere siwagira muntu yenna yena kwesalira musango gwatazza naye ate sivumirira muntu yenna anyigirizibwa n'amenyeko omugongo n'agamba kale kamale gakkiriza nsobole okuva mukomera nga Olivia Lutaaya n'olw'ensonga eyo okwokusalawo era baganda abafu abali mukomera buli wetubakyalira tubajjukiza nti okwokusalawo kwabwe ffe tubawagira era tuyimirira nabo mu buli mbeera naddala abo abasigala ku mulamwa tumanyi nti waliwo abavaayo ne babagula ne babooza obwongo ne babasirwaza ne bafuuka ekyenneena naye ffe ba political prisoners baffe tuyimirira nabo mu buli mbeera mu buli kusalawo kuba abakoze kituufu eyo nkola ya Mwami Museveni buli we tubanga tusemberedde okulonda afuba okumakinga sure nti akozesa sente ekyennaku ez'omumusolo okwawula yabulamu ebibiina mwakiraba nti date money oba sente z'ekibi ze zaayawula DP kuba ze zakozesebwa okugula mawo omuzza ku ludda lwa Museveni sente za kibi ze zakozesebwa okwawulamu FDC sente za kibi ze zakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi ndi ba kibiina kyaffe kubanga we bagalira okuwuddisiza abantu naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula ttama okwatagana kukyasoboka kirungi okitaanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo tetulina butategeragana mu buntu tetulina mpalana ya buntu n'abaganda baffe bonna nga kwe kuli neyali deputy president waffe tetulina buzibu na butakwatagana naye era tusobolera ddala okudiŋŋana bulungi nga bwe twakyogera twateekawo jasi ensonga ebintu bisatu byaba alina okukola naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga alina okufuuka omuntu oyo omwerufu alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president nga tumufuula leader of opposition nga tumufuula commissioner alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba ebintu bisatu byalina okukola ekisooka kuzzaayo sente za muwa musolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga National Unity Platform sente ezo bwazizaayo ekyokubiri neyeetondera abannayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza tekikyamu kyali kikyamu era ne tukyegana nti tugenda kiddamu n'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu kawe tujja kutandikirawo tukwatagane tuddemu enkolagana yaffe naye bwe biba tebikoleddwa then tusigala twegaana ekibi n'abo abakola ekibi coalition oba omukago gusoboka tuli beetefutefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasita ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kujjako nakyemalira tuli beetegefu okolagana na buli muntu batubuza kampeni gye twali tukola nga tutemu Mwami Museveni mu kakiiko k'ensi yonna emikono twagikuŋŋaanya n'abajulizi ne tubafuna era tulinze kooti ya nsi yonna newankubadde ensi ebadde ekyali mu butabanguko nga bwolaba entalo eziyitiŋŋana buli wamu naye emikono twagifuna tulinze bulinzi kadde. You asked us about our campaign to get witnesses on the case that we took to the ICC against Museveni. We got those witnesses and the testimonies, and now it's just a matter of time. Thank you. Map Media, onatuuka gy'otaatuuse munaatuuka gye mutaatuuka tujja kutuukayo yonna. Will we reach where we did not reach? Yes, we will reach. Ekibuuzo ekisembayo manyiddwa nga muyimbi
naye industry y'okuyimba njiraba ntya era ne mwami Salim Sale kyakoze abayimbi okubaweebuula nakirabye ntya. Nze ndi artist, ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda, naye olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna, naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange, ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Ne wankubadde basoma eddiini, ne wankubadde ku Sande bagenda ne basaba ku Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Kimunnaffe, muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye, oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga babagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi nga tebalina programu yonna, ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu, nota omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika. So bwe batyo bwe babakola, era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba ennyimba nga bakyatunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira, tebakyabyogerako. Ne kigenda bwe kityo ne baba reducing. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone, okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira, kubanga bali banyigiriza abantu bamu. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mbayo ne mbagamba kye mwetaaga ly'etteeka eriba protectinga copyright law. Era ne nsindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presentinga. Naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright nti affe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga bannabyabufuzi babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Ne weebuuza nti kati ani abuzaabuzaani? Olunaku lwa leero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu, naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki. Nabagerera olugero ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be, n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo, bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi, bagikongodde n'amaana agisuulaawo, n'akwatayo obuweke bw'akasooli n'atandika ogisuuliraawo.
enkoko kubanga tena kyakola netandika omugoberera kubeeronda londa bukasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bamwe babajjeko eddembe lyamwe babajjeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo kyanumye nnyo nga ndaba bavoola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragadi naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Naye ndaba nga bavoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singa. Naye nabagamba nti bw'otolaba value gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga binva ku mutima, kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri eri mmwe okutegeera oba obutategeera. Ate temugamba nti mbavumye, mbabulidde mazima kuba ndi muganda wammwe. Omukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry kuba si mmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'eba benefitinga kubanga bulaba bafuula babbeeka kati nga muli bato nga mukyali ba star, mukuba akafaananyi nga temukyali ba star. Mukama abeere nammwe.